Erinnya lya Kristo Yesu lyebazibwe nnyo. Twebaza Katonda abeera omulamu emirembe gyonna, atusaasira, atuyamba, atukola obulungi. Abalamusaako si mulala Omusumba Samuel Beka Makubuya. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo ggwe omukkiriza, neebaza Katonda ku lw'obulamu ggwe omuweereza wa Katonda, neebaza Katonda olwa byonna na byonna by'atuyisaamu ng'abaana be. Ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Eri abalwadde mbasabira kuwonyezebwa, kubanga emigga egyamukubwa Kristo Yesu gye gituwonya endwadde zaffe zonna. Eri abalina bye banoonyeza nga temubifunye, Kristo ly'essuubi lyaffe eddamu. Suubiriranga mu Katonda ennaku zonna. Oyinza obutafuna leero ate enkya n'ofuna. Ate ne bw'oba tofunye n'enkya, Katonda kasita ofuna ekigambo kye kifuuka kijjuza buli bbanja lyonna eriri mu bulamu bw'omuntu n'abeera ng'alina. N'olw'ensonga eyo katwebaze Katonda ate tutandike ekigambo ky'olwaleero. Mukama omuyinza wa buli nsonga yonna mu bulamu bwa buli ssekinnoomu nkwebaza. Otukoze obulungi, owonya buli anyigirizibwa eddakiika eno, osumulula buli ali ku njegere okuteebwa, ntegeeza enjegere z'obutamanya, enjegere z'okuba nga omuntu talaba, ntegeeza enjegere z'okuba nti omuntu awulira ekigambo kyo naye takitegeera, ntegeeza enjegere z'omuntu okuba nga asoma naye nga tategeera by'asoma, naddala okusoma ekigambo kyo. Abafaanana bwe batyo mu kigambo ky'olwaleero basumulule, obateeke mu kisa era obawe ekisa eky'okusoma ne bategeera, eky'okuyigirizibwa ne bakwata, n'ekyokussa mu nkola ebyo bye bayigirizibwa mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Bannyabo ne bassebo, yonna gye musinziira okuwulira ekigambo kya Katonda kino, naddala ku media platforms ez'enjawulo ziramu okweyanjulira Samuel Beka Makubuya ge mannya Omusumba. Nyongera obbategeeza mwenna ekigambo kino bw'omalanga okukiwulira, oba ggwe wenna abakyetaaze for the first time, osobola okusanga enjjiri okusomesa ebigambo eby'amagezi ebisembeza emmeeme yo ku Katonda, ebireeta omuntu n'abanguka mu buweereza, mu kusinza, mu kutendereza ne mu kukkiriza. Osobola okubisanga ku media platforms zaffe ez'enjawulo. Gwe wenna ali ku YouTube channel, ogenda ku YouTube n'osaakinga ku gye bayita Christ's Kingdom Evangelism Network TV, oba osobola okufuna message ezo zonna ezizimba ommeeme eyo ne zisimba omuntu oli ow'omunda okumutegeeza oyo omutonzi we. Bw'oba toyise ku YouTube channel, osobola okuyita ku the New Uganda Online TV or online radio, New Uganda Online Radio. Gwe wenna ogenda mu engine search yo ey'essimu, n'oteekamu www.newuganda.caster.fm. Ojja kuba omaze okuconnectinga enjiri eno oba ogiwulira. Njagala okwongera okutegeeza olunaku lwaleero, njagala okwanjulira omutwe gwe bayita nti ekigambo kya Katonda kiri mainly ku bakkiriza, naddala mu nnuŋŋamya y'ebigambo ey'endagaano empya. Nkiddamu, ennuŋŋamya y'ekigambo oba y'endagaano empya eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo kya Katonda mmere eri omwoyo naddala, oba mmere ey'omwoyo naddala eri nze naawe omukkiriza.
wabula eri ggwe atali mukkiriza ekigambo kya Katonda kirabula. Ekigambo kya Katonda kirabula bulabuzi okugeza leero njiri enkya musango n'ebirala n'ebirala. Wabula eri omukkiriza abalibwa okuba omulongoofu ekigambo kya Katonda bulamu bwa Katonda mu ggwe mu nze. Era okusinziira mu nteekateeka ya Katonda endagaano empya eno eyongera otujjirayo nti ebyawandiikibwa ebisinga obungi oba byonna byajjira abo abalonde ba Katonda, byali bikuutira abatukuvu ba Katonda, byali binyweza abo abakkiriza Katonda okubanyweza mu lugendo lw'okukkiriza. Haleluya. Wano bwe buzibu abakkiriza bwe tufeesinze mu mulembe gwe tulina, nti abayigiriza ennaku zino olw'obutasooka kutegeera makulu ga nsonga zino, okwawula endagaano enkadde n'empya n'okutegeezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe yalayira nti agenda kuzimba ekkanisa ye ku lwazi n'emisingi egy'emagombe tegirigiyinza. Ekkanisa gy'ayogerako yeetaaga okutegeerekeka. Yagenda era akomawo mangu okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kati bwe tutategeera bigambo bino n'amakulu gaabyo, tugenda okubeera obubeezi abantu abagamba aleluuya amiina, abakuba aleluuya amiina, naye ng'amazima g'ekigambo kya Katonda tukyagali wala. Endagaano empya eno eyongera okutunnyonnyola obuziba bw'ekyo Kristo kye yali ategeeza ekyamuleeta ku nsi. Yesu alina ebigambo bye yayogera eri mu maaso g'abaamuwulira nga bikankanya ensi era nga biringa ebitategeerekeka matu gaabo abaali abatakkiriza, okugeza ngenda kumenya Yerusaalemi eno ngizimbire mu nnaku 3. Kale gwe omukkiriza w'olwaliro oteekeddwa okusoma ekigambo ate n'otegeera n'amakulu gaakyo kye gategeeza. Ndi wano okutegeeza endagaano empya ekigambo kya Katonda kiri mainiringa kijja na kudiiringa kuzimba, kuwabula, kuyimusa, kusitula, kunyweza, kuteekateeka abalonde ba Katonda basobole okutuuka eri Katonda nga basaanidde. Unlike mu ndagaano enkadde, Katonda yali adiiringanga na Isirayiri yonna, yalabulanga bulabuzi, amateeka n'agabakuba bwe baajeemanga n'ababonereza. Kaakati etteeka lya Katonda aliwandiika ku mutima gwa muntu. Kankuwa ekyokulabirako olwaleero kye tuliko. Ekyokulabirako kye tulina ekinene ennyo, njagala obikkule nange oba sooka owulirize ebyawandiikibwa ebitukuvu mu Bayibuli. Ebyawandiikibwa ebitukuvu mu Bayibuli. Tutunuulire abaawandiikira abantu bano ba addressinganga baani, ekigambo baakyaddressingiranga baani, otegeere bye nnyinnyonnyodde mu bubaka bw'olwaleero. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi, essuula esooka. Pawulo omuddu wa Yesu Kristo eyayitibwa okuba omutume, eyayawulibwa enjiri ya Katonda gye yasuubiriza edda mu bannabbi mu byawandiikibwa ebitukuvu, ebigambo ebyogerwa mu mwana we eyazaalibwa mu zzadde lya Dawudi mu mubiri, eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi mu mwoyo gw'obutukuvu olw'okuzuukira kw'abafu, Yesu Kristo Mukama waffe, eyatuweesa ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu mawanga gonna olw'erinnya lye, era nammwe muli mu bo abayitibwa okuba aba Yesu Kristo, eri bonna abali mu Ruumi, abaagalwa Katonda, abayitibwa okuba abatukuvu, ekisa kibe nammwe n'emirembe ebivu eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Owulira ebigambo ebyo eri mmwe abali mu Ruumi, abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo,
ekitegeeza byonna by'osoma nti Baluumi essuula esooka, Baluumi essuula ey'okubiri, Baluumi essuula ey'okusatu paka byonna byali byaba abakkiriza, tebyaliko byabatakkiriza. Katugende mu kitabo ekirala era tuobuzaavinge bulungi ensonga zino. Okusooka ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso. Essuula esooka. Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda, ne Soseni ow'oluganda eri Ekkanisa ya Katonda eri mu Kolinso, abaatukuzibwa mu Kristo Yesu, abaayitibwa okuba abatukuvu, wamu ne bonna abakoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu buli kifo, ye Mukama waabwe era owaffe, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Owulira eri abo abakoowoola Katonda mu nsi yonna, mu bitundu byonna, era ebiri mu Bakoliiso ne bw'onoogisoma okuva ku esooka okudda ku yonna gy'ekoma, ennyonnyola abo abalonde ba Katonda. Ebyawandiikibwa ebiri awo si byabatakkiriza, byonna ebyaluŋŋamizibwa mu kitabo ky'Abakoliiso, eitha ekisooka, ekyokubiri, mu bbaluwa ezo zonna byakunyweza, kuwabula, kuluŋŋamya abo abalonde ba Katonda. Ekigambo kino kyendeeta gy'oli kikubeerere ekyokuddamu n'ekyokuyiga eri naddala gwali ku mutendera ogw'okuweereza Katonda. Naawe omukkiriza eyakkiriza Katonda. Si buli kyawandiikibwa kyolaba mu Bayibuli nti bakitomeza ataali mukkiriza. Ebigambo bino by'abakkiriza, bye byasumba emmeeme z'abakkiriza. Baabasumbyanga n'amakulu agali mu bigambo bino mu bbaluwa zino nga bw'oziwulira. Olwaleero ekibuuzo gwe bakusumbya ki? Tulabyeko emirundi mingi abantu babasumba na bisuubizo. Kkiriza Mukama ojja tambula amawanga, ate abatamukkiriza nga baagatambula. Siga ensigo, Katonda ajja kukukolera, ate abataasiganga Katonda yabakolera. Twesibe nnyo mu kutegeera amakulu agali mu byawandiikibwa okusinga okukwotinganga obunyiriri n'odduka nabwo. Ebigambo bino katuwulire ekitabo ekirala. Neebaza Katonda wange bulijjo. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abagalatiya. Essuula esooka. Pawulo omutume atava mu bantu newankubadde okuyita eri omuntu, wabula eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyamuzuukiza mu bafu, n'abooluganda bonna abali nange tubawandiikidde ekkanisa ez'e Galatiya. Ekisa kibenga gye muli. Tubawandiikidde mu ekkanisa ez'e Galatiya. Ekitegeeza byonna by'ogenda okuwulira abo byabo bya kkanisa, si bya mu kitundu ky'e Galatiya. Wano abaweereza abasinga obungi we mukolera ensobi mu kubuulira kwammwe ne mu kuyigiriza kwammwe. Nammwe abakkiriza wano we mukolera ensobi mu kukkiriza okulowooza ekitali kyammwe nti kyammwe, mu kuleka ekyammwe ne mugenda n'ekitali kyammwe, mu kugujubanira ekigazi ng'ate pooshoni yo ogirese mabega. Gwe weebuuze lwaki baawandiikira ekkanisa z'e Galatiya tebaawandiikira Bagalatiya bonna. Bwe kityo bwe kikomawo nkiriflectinga ne Yokaana 17. Yesu Kristo waaweera accountability y'abo Katonda be yali amuwadde ng'agamba kitange bonna be wampa mbatuusizza, okuleka eyali ow'okubula. Mazima ddala mbawadde ekigambo kyo, nabo bategedde nti nava gy'oli. Yabawa kigambo. Gwe bakuwaaki eyo? Abantu obawaaki gwe omuweereza? Owaayo gwe omukkiriza bakuwaaki? Twalanga ekigambo kya Katonda. Yesu n'agamba mbasabidde obakuumire mu nsi, naye sisabidde ensi. Ye mulokozi w'ensi, tasabidde ensi. Funa ekyokuyiga. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri alisikira bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'alokose.
tegeera amazima, noonya omusomesa w'ekigambo kya Katonda akusomesa Bayibuli. Shalom.